Tubaniza Kakos Facts 256 mobile bed ngam subscribing ngam liking ngam sharing temukoma musobola ku you can invite other friends ne subscribing ne liking ne sharing ne mulabe bintu bingi bye tubaletedde nze Rosemary na nawe wapula mbera stamdense kaya mbera ne munange abera tamde nange Trace wano Kakos Facts 256 kyabagambye kyenyini nyini kye kituufu mwebale subscribing mwebale kulaba mwebale byonna tesobola afukamira naye tusiima Company etekamu sente ye company ya High Level Tour and Travel Agency balina trip ngena kuzomwezi 19 December okumanya ebisingawo wandike namba y'essimu 0788 75 14 54 obagenda ko Facebook page yabwe eri High Level Tour and Travel Agency atenga ye atwambaza ne tubeera nga tunekanika nyene mwegomba bu dress bwe tuba twambadde bushati bwe mubeera mulabe bonna abeera Jokes Collections bw'obeera omwetanze osobola ogenda n'omukyalako ku Instagram still akosa Jokes Collections ne Facebook Jokes Collections oba nobeera ng'osobola okugenda okumufuna amangu osobola obeera ng'ofuna ennamba y'essimu Trace Kajibawo namba ya Jokes 0752180170 okwagaliza buli muntu eyazaalibwa mu December naye okusingira ddala abayimbi baffe ba artist ab'enjawulo abazaalibwa mu December mu November twalinamu bangi nene December tugitandise n'abayimbi ab'enjawulo Levixon mweno wiki abadde ne birthday mweno wiki abadde birthday Levixon ne Fefe Boss the smallest rapper naye naku zino agenda afuuka the bigger rapper agenda agejja mobali yabiche naku zino naye nze nkwagalira wali Fefe Boss naye nga alina romantic nako kayisizza Okay. Tugende maaso amazaalibwa makulu ndakate walwasa bana birthday soka eno twakola birthday 5 ebyadda twakalya keki ana emyaka 50 akayimba ki konna akamazaalibwa konnake happy side 3 2 1 0 Happy birthday to you. Happy birthday, dear Fefe. Happy birthday to you. Sinaze tolinga mwana nkyalina okweyiyanze mwana ndi mukagoba nange nkyali mu struggle onyumya setoli okitegeera naye ng'era nsaba mukama nange ambulesingeeyo n'omukyalo oli yennyini era inshallah ajja ba producer nga beekoze ekige bekoze shate ba producer n'abayimbi tugenda bale ba producer mugala tujjako bayimbi kati ate Nashwanda ate teyakoze iyo tubadde tubisuubira omanyi abantu beyagalidde mu lockdown eno abantu bakoze ebintu kwegamba tebasaze embuto the results za lockdown nnyo n'amaanyi kuba kati ebivulu we babita babeera tebalina budde bwakola ki bwakuddamu ebyo bintu babeera bize by the way olinga agamba nti mu biseera biri baakolanga nnyo nga they don't get waliwo kano ka mid time nga tebakafuna naye era waliwo abatusaze kati waliwo abagamba Shiba yo bagukoleddemu Shiba yabagamba bw'obeera wamanyirwa fumbirwa ku myaka 15 n'ozaala ku myaka 17 amuyina muganda we yetajja kikola so semi crazy right now omwimbi gwe tubadde twogerako eya Nashwanda gwe yafunisiza olubuto oba gwe bali naye a relationship semi crazy gati nga saawa eno bali maama ne tata tusuubira era mu bwangu ddala tubasuubira bayita mama gundi tata gundi ekyo kyenzijozaamu mwana mulenzi Ojambo Andrew omanya like his name Ojambo simanyi kyeritegeeza naye baavaayo ne bagamba nti bano ba producer babeera n'obuliri mu studio kituufu nti Andrew ekasi yabuyina no nze kyemmanyi oba kyendaba omuntu yenna agenda otukogamba nti let me do this thing with this one abeera amwesi producer Nashwanda gwe twogerako akubye hit kati nze nkuga nti mwana mwalaleka badde anoonya hit tenaba kujja mu biseera yakuba breakthrough ya Shiba baby ntwala nune ku ice cream okadikira bulungi nnyo anoonya hit simi kubanga simi takoze na Nashwanda yesterday tebatandise jjo baludde nga bakola kati badde bongera mu birungo I see yakola by the way ogambye yakola breakthrough ya Shiba ice cream n'akolera ne Khalifa n'akola n'amaaso naye agamba mbu Khalifa yeyamusuula bantu kugwa kwekwasa naye nga Nashwanda naye talina buzibu ebivuga abimanyi
kati ndowooza abayimbi kati era kiba kitime nga bwe bagamba nti buli muntu aba ne time yokuba tulaba ezo ennyimba amaaso mu ndongo ice cream olwa Khalifa Amina Kunda Mama that song zonna bw'ozitunuulira ezo ennyimba tezaali mbi ku biseera byazo they were good songs. Nashwanda n'atwana hit eyali ya David Lutalo plus Fred and Wiz, it was a good song nga David Lutalo bakombayiniza amaloboozi bana nga tayagala olwo luyimba. Helena balumanyi mulumanyi abatalumanyi mu lusaachingeko tongamba kuyimba siri muyimbi ebyo byagaana endwadde awummulamu nakibala nti teemye yaggwako era naddamu kuzaala naddamu bwakola bw'ataata. Babadde tuli awo mwana mwala Rose ng'ate Jose Kamili Quest nga tatukubako kolabo ne mwana muzi Munjinios. Balina kolabo oluyimba lulungi nnyo ddala kubanga audio wetwogerera eri out. Audio bagiyita oluyimba baluyita Legends. Ajagala audio agisangawo eri ku YouTube ya Munji. Remember very well, this is not the first time Jose Chameleone okola collabo ne mwana mlenzi Munji. Yeah, they have a collab, they have a song called Bonfighter. Rebaso Kokola, is it 2016? Yeah, nalo lwali lulungi nnyo. Yeah, it was a good song. Nakwanga ebisoka abamu tubirya ne tuyimba mu Bonfighter omanyinga. Ngogamba maiso kunengo imamwe ekigambo kimu and kati bazemu tujukira nti Munji si yasoose okumwongera collabo azza akola ne Leila Kayondo n'akola nanyo omulala okutwaliza wamu Chameleone takola collabo na muntu like mirundi gisuka mugumu kozi tulaba bazaakolako nabo batini nnyo n'akikola n'akiddamu bw'oba obaze Leila Kayondo simanyi nawe olaba Leila Kayondo Papa Sidi ne Munji kati naye yegaseeko eya Khalifa yakoma kwemu bazaakola nako nabo pozi ne Paraso Hanson bali luno bakolako emu yali Hanson yagaye ya Samsung which oli munene big is big. Waliwo ekibozibozi ekiyitayo mu nkubo nti mwana wala nti abakola n'omukulu Kamili Quest toddamu kufuna hit. Ate ekyo nze sikikkiriza gwelaba Papa Sidi aliwa Papa Sidi aliwa kati Papa Sidi kiringa ne Nubian Lee ase kwogeramu bino nange mbiwulira mu nkubo nti Nubian Lee bwayimba oluyimba ng'ali yekka oba beegate ne Papa Sidi tulaba bakinavayo kuba Papa Sidi bwakuba oluyimba ng'ali yekka mukwana tetulutegeera tetulumanya wabula kanya tugamba have a song ne Nubian Lee bwagezako yimba yekka tetubiwulira ne bwolaba bwayimba ne Bobby Wine ndowooza ekyo Munji alina okimenyawo because ye oluyimba lwa Bonfighter balukuba yajja akyaziina wuyo nebintwala wuyo Sara Pulesa yakubye ennyimba kati oyo yalinga akimenyamenyawo kugamba nti Kamili Quest alikkiriya temuddamu kumwekwasa nti woyimba naye smart of na hit simanya biki Munji abalalako afunye n'endala tusuubira hits endala from Munji ya Pastor Mondo bibi ye Pastor wafate kiki tubadde tumanye ebintu babitereza Pastor Mondo Mr. Handsome bibi omwana wa one pack Christmas eno nno yandigirirayo era beyakusabira busabizi tusiibe n'okusiiba naye nga basamoningiddwa okusamoningibwa kutegeeza nti babaweereza ebbaluwa ebayita mu kooti ye naani mpulira ogamba baba ate ogambye Pastor Mondo ne kugenderako nabyo mukazi naye nga bano nno jjandi bawunyira baba samoninze ogambye ekitegeeza okubayita mu kooti babayise mu kooti omukulu Worship Gladys Kabasanyo yagenze okubawandiikira ng'era omukulu Pastor Mondo akyali ku police bond kubanga omusango guno we gwaggulibwawo omukulu yasulayo ekiro kimu enkeera ne bamuwa n'atugamba yafuluma tali bulungi yafunamu okosebwa katusubire ate bambi lunaku lumu lwamuyisa bikatolo lwe banaamusalira mu kooti esangibwa ku Buganda Road naye nga bagendako abatuuka n'omusango gw'obufere ogwa biliyoni 4 nga gutwaliramu omukulu Pastor Siraje naye nga ye wetwogerera akyali ekitalya ekitayiti bamusindika kwalimanda naye nga kino wekijjidde Catherine Kisasira abadde akyali ku police bond cause tujjukira ye ne Pastor Mondo baali babayise babiri Catherine Kisasira ne bamwa police bond Mondo ne bamuzeeyo mu Kumera gye yaspendinga one night then ne bamuta saako n'abakyala bano nabbi omukazi ne muganda we Bena Namisinga nabo baali bayitiddwa naye ne beekwasa mbu simanyi omwali lubuto ne beescaping okusulayo 21 December this year 2020 katubasabire muleme spendinga amazalibwa ga Yesu Kristo bannange nga kibinyo kubanga 21
235 ng'olyeyo God. Ate mwenna tekuli musiraamu mwenna muli balokole banange Katonda Yesu agenda nabbi zaali yakaggulawo church kati abasumba banaasabirawo tugenda banga tukoma waneno olunaku olwaleero tujja kuba nga tweyongerayo ne entertainment news ezinajjaawo nga tubatuusako ebintu byonna bye mwetaaga okumanya amanya gange mbadde Tracy wano Kako Sparks 256 nga ndi ne wamu ne munnange Rosemary na mubere bulungi mwebale kusubscribinga webale kulikinga banange mukomentinge tumanye kimubeera mwagala okulaba mukomentinga tumanye mwe kye tukoze mu kirowoozezaako ki mukomentinga mutuwe endowooza zammwe Rosemary na Kako Sparks 256